kitalo okufiirwa munnaffe ono Sekancha Trevor. Twali tusinga kumuyita MC Woodman naye nze wansanga abadde ampita kojja era nga manyi nti oyo mutabani wange kubanga abamuzaala bamutima. Kati ebbanga lyonna kubanga tandika okukola nali naye ku Radio Equator n'avaawo nembeera naye ku Extra ate mbadde mugoberera ng'omuntu. Nze erinnya lyange nze Saalongo Namugere Mayanja Kiwanuka Luswata, mirimu gyange gikolera ku TMTV ekibuga Masaka. Naye omwana ono kale awummule mirembe. Ntuusa okusasira kwange eri maama abooluganda namwandu ne bamulekwa. Tuviiriddwako omuntu atazikawo. Ebigambo ebisinga byayogeddwa. Nakola ne MC Woodman ku Buladde FM mu pulogulaamu Kyakaze, naye nga ye musajja alemerako alwanirira ekyo kyayagala. Woodman yateekako ekivvulu n'atafuna muntu n'omu. Twavaayo tulya lindaazi na butunda. Newuunya nnyo wayita omwezi gumu nagamba katutegese Kasaga mujjamula. Kwegamba kiraga nti yali musajja w'amaanyi alemerako ekyo kyayagala. Nze wangi George amanyikiddwa nga Serubidde Magatto. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mikwano gyange mbalamusizaako mwebale okujja okutuwerekererako muganda waffe ono MC Woodman. Embeera eri wano nange nakagivaamu, nange mukadde wange akamindako ennaku ezo. Embeera nzibu naye nga Woodman nze twasinkanya ku Radio Equator. Ebiseera bye twakolera ku Radio Equator byali biseera bizibu nga munno nga basobola okuva eno nga bakuwadde omulimu n'otuuka eri mukozi muno nakukuba ekikono n'oddayo eka nga tebitegereka bibiri no bampadde ate mukozi munange agaanye. Nze we najja ku Equator bankwasa omusajja bamita DJ Nsamba nga bamaze okumpa ne baŋŋamba nti no gende oli bwakkiriza mukole nga mukola ng'agaana nga bigaanye. Nengenda Nsamba ne muganda wange naŋŋamba yingira tukole ne tukola. Kati nange bwentyo bwe nali ndi awo nga bampeereza Woodman ngali mu studio bagamba kola n'oyo nga nina option esobola omulemesa oba okumugamba jangu tukole. Naye nagamba muganda wange jangu tukole bino byansi. Tukola ne muganda wange oyo batandika olunaku lyasooka okwogera ku muzindalo mubulamu bwe mu kaliya eya media. Nze namuteekayo ne mukulaga nti kino kibeera bwekiti nekino bwekiti era abadde abyogera aboogera naye paka Woodman bwe yakakata n'afuna program. Yajja ayagala nnyo okubeera comedian era nga ŋŋamba era muganda wange akola ku Radio Simba bamuyita Munnamasaka njagala kubeera nga ye era ng'olaba nga tukolanga bw'ateekamu omuntu wa comedy naye ng'ate Mukama Katonda alina ate ekirala kye yamutegekera ekirungi ennyo. Kati alina program gye yagala n'akwasaganya bagiyita muwummuza eri awo nzikakkamu yabeeranga ya mukwano oba mwagiwulizanga ku Radio Equator n'agenda gumira mu program omwana n'akola program buli omu n'agamba nti weewaawo. Era obudde bwa Woodman bwe yabanga akola wayitanga mu kibuga ng'owulira omusajja omukulu adoodoomera ku leediyo naye nga ate Woodman akasajja akatono ke kabeerangamu. Ekitono abadde alina kyamaanyi nnyo. Kiseera kyatuuka e Masaka netuvaamu nga mutukkiriza tweyongereyo eri kubanga mwe musalawo. Kati bwe byaba bityo twasigala nga tuwuliziganya ne muganda wange ono. Era olunaku lwe nasembayo okukwatagana ne Woodman twalina ekivuli kye twali tegese saidi z'ebukomansimbe netugenda enkuba negenda etukuba yatonnya okuva ssaawa 11 paka enkeera. Kale bagamba nti nno Woodman abadde asaagasaaga namukubirako essimu enkeera muganda wange oli mu mbeera kinagamba twalina ewazze n'enkuba ku kivulu ki kati ng'oyinza okunyiiga noga muganda wange wazja n'enkuba ku kivulu kati mu mbeera eyo ate ntera omunoonyezaako okundi ku message mpola ntwogerayogeramu oluusi paka bwe bwabadde abuze nga omanyi nti emirimu gyaffe gye tutwalaganya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Muganda wange nembeera nga mbadde sikyamuwulizawuliza oba oliawo ina ttiimu yaffe etugatta bwe tubadde tunyumiza nti bannange Woodman nembeera gyalimu si nnungi paka olunaku olwajjo inginia wasa bwe yampeereza message naŋŋamba nti nno Woodman Mukama amuyise nekanze ningira wasa saamuzeemu
nzizemu ku biralwairo ku makya ne mugamba message ewampeereza nagirabe naye yansudde busuuzi ddalu kubanga ebintu by'okufa bino ebidiriganye tugamba obulumi nze mbutegeera maama waffe kyaliko nkitegeera nze naffe taata waffe yafa nga tuli mu myaka gy'abo abaana twabeeranga awo nga tuzannya bwe tubuuka keesi tetubitegeera naye akaliro twakawulira nga ebbanga lyekulungudde netutegeera kyebayita amaanyi ga taata ewaka kale bano kyebaliko nkitegeera wadde abamu tebakitegeera bazanyazanyazanya naye waliwo akadde ak'okunnyonnyola kitaata we yabeererangawo byabanga biti temubiraba kuba biti basaasira nnyo naye mukama katonda waali ate era ajja bakulembera kubanga naffe embeera gye twakuliramu yali nzibu nnyo naye mukama katonda n'atuleeraleera era waakiri wetuli olunaku olwaleero kitalo nnyo nnyini ddala MC Woodman mukama akwanirize n'essanyu bitalo yaffe wabula abadde muganda waffe Woodman nze nkuze naye ku kyalo kuno kanseko obeyanjulira abadde batamanyi nga mumpulira buulizi nze inginiya Waswa nzaalibwa ku kitundu kino nze yawe Charlton omuti wa Jimmy Pako twakolanga ne MC Woodman obuledde FM obutuufu wa byonna tuviiriddwako muganda waffe ebirala tujja kwongera obyogera aboluganda omukama mulungi budde bwonna tumukubire engalo ez'amaanyi ffe abakyaliwo abalamu twebaza omukama ffe abakyasobola enviiri zikyatukubira endulu kubanga wetuli essaawa ya leero nga buli omu asobola okwogerako banootuula wano wetutudde amanya nze ekyowe Preston Munamasaka kyamanyi w'abasuubuzi abakola mu butale mu bendogendo lino MP2B endo mukongo 2020 mu Canada neyanzeege bannaayi twatandika ne Woodman ono yatuzannyira nnyo ennyimba zaffe yankyazanga ne bannaffe bano bonna nga mukwano gwaffe twatambula eggwanga lyolina nga tukuba ebivvulu Woodman ono teyatuleka mabega maama baganda baffe mwenna ab'ennyumba eno abantu b'oku kyalo kino n'ebitundu bya nnyendo tubasaasidde nnyo omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuzi bantu tawaga Demas nzaalibwa mu Kitakaawo naye nga ndi Bukoba Nsimbi Woodman abadde ttaano endongo bbanga ddene nnyo nga tuzaamu amaanyi so rest in peace baganda bange bamaama bataata basenga bakojja nze bampita Tony Rich the antidote muganda waffe Woodman abadde musajja wa kabi nnyo lwaki yandaga besiina kulaba kwegamba nti yatugatta ku music oba oli wakadongo kamu oba oli walaga ng'olina okumanya munno teyingini awaso gyali gundi gyali abadde musajja wa kabi nnyo 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 naye mukama yabikoze byama mwabalenya mikwano mubalira ddala okwebekera muganda waffe bigambo byali badde bingi nnyo naye katukomaawo mukama omwoyo gw'omugenzi aguwa ekiwummulo eky'emirembe mwebale nnyo banangesuna beni guma bulada mugume mukama yatuwa atera yatujjako nze Bemba Emmanuel Kimbugwe nze mukulu w'omugenzi ono bakungubazi bannaffe ndi musanyufu okuba nga ndaba nti mwazisa okutubeererawo olwa muganda baffe era taata wange Sekantya Museyi Trevor Emuse abadde muganda wange era mwagala nnyo ndeebaza nnyo ekyensuso ze nsigadde ze Miro Eric mutabani we erinnya nze Serwanga Anthony abasinga gwe mmanyi nga Timani oba Tonimani mwebale kutuwerekererako muganda waffe omukama abazzeeyo mirembe bakungubazi bannaffe omukama mulungi obudde bwonna erinnya lyange nze Kasozi Robert Sande nga ndi mukulu
wa MC Woodman naye nze nali nafuuka mukwano gwe kamaliriza sipiiki yange erumu wasijja kuddamu kwogera. Nsooka okwebaza maama wiiki jala weebale nnyo weebalire ddala twiribye naye mukama watu bwayagadde nenzizaako maama wange simanyi naye mutusabire nenzizaako eyafuuka muganda wange taata wange mukama wange kintu George William Matimba mbadde nsaba taata oyibirire ku Katonda wali olubire ku bantu bano oyo mundu yange oba bya ssente oba bya magezi olaba kiganye manya ngenze taata weebale nnyo weebalire ddala ne maama Sidini muneebalize nnyo mulwanye olutalo obukadde n'obukadde bw'essenti bugenze naye bannange MC angiye naye naye ngenda kukozesa eŋŋombo nti MC teweebaka MC teweebaka omukama abeere nammwe. Ebigambo bingi empapula ntono. Abantu ba Katonda mwenna omukama mulungi obudde bwonna yaze embeera ze weewaawo. Nzayogera erinnya nze Mugema Joseph Zalongo Muddo Busobera alima. Ebigambo bino bye ngenda okwogera ngenda byogera ku lwa famire naye nga bye bigambo bya maama. Maama kitalo. Maama yeebaza abantu bonna ababaddewo mu bulamu bwa Woodman okuviira ddala mu buto bwe okutuukira ddala wakosekedde n'okutuuka essaawa zino. Mbalamusiza bannyo ne bassebo mwewe kumpa omukisa okwogera wano. Nyimiridde okuba ekibiina kyaffe kya Masaka Brokers Association era nga nze General Secretary anziridde ku mukono gwange ogwa ddyo ye ssentebe waffe, so kababuzeko mu ddoboozi lye then malirize. Baliriza nnyo bakozi bannaffe kitalo nnyo naye Katonda bwatugeragize bamuwakanye balekutte. Tetujja kwogera bingi nnyo obudde bugenze naye nga Woodman abadde muganda waffe ebyaddala. Mukulu Sande Kasozi Robert ali mu kibiina kyaffe era tukola naye. Ekibiina kyaffe kikola nga famire, ffenna tubeera baluganda. Munnaffe bw'afiirwa abanga afiirirwa muganda we era so n'obuba ensonga eyo Woodman awummule emirembe. Kituwadde ekyokuyiga eri kampani za media zonna. Woodman abadde asaana ekitiibwa ekya Geno, so nayanza nnyo nayanzeege. Tuyanze nnyo tuyanzeege ababi ba Masaka oluvannyuma ndeete Namwando. Bakitaffe mu Katonda abataliiwo kati, abakulembeze mu mitendera gyonna, ab'ebyobufuzi, ab'ebyobuwangwa ne bannaddiini, bakungubazi bannaffe, kitalo nnyo kitalo ddala.
Amanya nze Nkumbi Julius Caesar nkola nga Head of Department owa Social Work ne Development Studies okuva Muteesa wano Royal University. Era nga nzize ne ttiimu yaffe ewerako abayizi we bali n'abasomesa bali awo mabega nga tukulembeddwamu Professor Rosemary Nakijoba akulira faculty eya Social Work and Development Studies awamu n'omuwandiisi w'abayizi Mwami Mulindwa. Kitalo nnyo bakungubazi mwenna abali wano kuli wano nga Muteesa the First University naye n'okusingira ddala nze omugenzi abadde mukwano gwange mu mwaka gw'ogwokubiri mwabadde ng'asoma essomero erya Social Work ate abadde ayagala nnyo obwakabaka bwe era abadde ku Muteesa ng'ali ku bbasale y'obwakabaka tukusaaliddwa nnyo Omukama akukyumula eky'emirembe. Kale nno erya MC Woodman tuliwuliridde wano nekiraga nti mbutuufu si Kanca muzeeyi ffe nga bwe tubadde tumumanyi ate abadde muntu wanjawulo. Nze mbadde musomesa ng'omuntu nga be baana abali ku weekend program naye si Kanca nga muvubuka musanyufu nnyo ate nga ne mu banne buli wabeera owulira nga si Kanca musanyufu ate nga anyumirwa nnyo okujerega banne nga si banne bokka nga nanga njerega omusomesa we. Kale nga ava mu by'obuyizi ate n'afuuka mukwano gwo tufiiriddwa nnyo kuba ebiruubirirwa bye bibadde binene nnyo. Abadde alina okumala diguli omwaka ogujja ng'era agisoma lw'abaana bano bamulekwa. Eggwanga lifiiriddwa nnyo, Obwakabaka bufiiriddwa nnyo abantu nga bano, University efiiriddwa nnyo. Nsaasira maama olw'okufiirwa omwana, teri muzadde ayagala kufiirwa mwana we. Nsaasira omukyala, nsaasira nnyo abaana bano abato si Kanca muzeeyi balese, era neesaba buli alina kyasobola akwasizeeko maama n'abaana bano basobole okubeera nga bakula ate nga baweererwa bulungi. Tunyoleddwa nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Amanya nze Elias House Buna Buddu Buna Masaka wano tubeera waka. Nsooka okwebaza mwenna abasobodde okujja okwerekera muganda waffe ono. Nze ebigambo byange bijja kubeera bitono kuba nekiro nabadde wano Woodman naye addene mukulu abadde wano wa university ng'ayogera ku degree ye. Nze Woodman twasinkane Kenya nemwekanga mu baasi era namubuuza ssomero lya Ram Media oba likyoperatinga nangamba likyaliyo nenyina ne project gyenjagala okukola oba Kasaka ey'essomero najja mu empoweringa. Ebigambo byambuulira nga tujja ffenna mu moto nga si Woodman gwe nakolako naye. Nze mbadde mumanyi ate nyendo nyimanyi nnyo kuba nagibeeramu nagisomeramu uyu mwami wa RDC leero kambugoyo B1 ate ekikwala n'ennyendo yonna nkimanyi naye Woodman lecturer we byayogedde bibadde bituufu. Woodman akunyiiza n'omusonyi w'enkeera nga wategedde yabadde asaaga buki busaazi. Nze kisinza okuluma naye ezo nteekateeka za Katonda. Omusajja oyo abadde mumalirivu nnyo, akola ebyamagero mu kiseera ky'otamusuubiramu, abadde so principled. Nze yaŋŋambako ng'agenda kweyongerayo okusoma. By then yali avuganika primo, naŋŋambira ngenda kweyongerayo okusoma. Nina project gyengenda okutandika ey'essomero eyo Kasaka. Nze mbadde ngenda ne mulambula eyo yazimba kalina eyo nga wali entalo z'ettaka ezaki. So mumusabire nnyo. MC Woodman si mulwadde bokka naye abadde depressed nnyo mu bintu bingi. Yava mu makooti yena asoma, bagambye asoma akabungeezi, tuyinza kumanya budde bulala byakola ki.
abadde n'emisango emirala gy'abadde yeemalira mu kooti kati sente nga zibeera ne zimuggwako azijja mu nsawo ye n'abalala ne bamuyambako abadde nze abimbuulira Woodman bamutwala mu ddwaliro omulundi ogwasooka Kampala nze nayogera naye naye nga tukozesa message naye nga ngamba tugamba omuntu tubako gwogamba akubira essimu tukozesa eki era bannanga abamu tulina omukutu ogutugadda namugera agumanyi nze nabawanga amawulire mwami abaniko oba wali wano oyo mwebaze nnyo oyo nayogera naye nemuga genda ekitovu oba bagaana okulaba Woodman genda bwomu towerekulwako omuntu yenna otuwa amawulire nti Woodman ali bwati ebimu twabyekuumiranga kyama ku lw'obulamu bwa muganda waffe oyo naye nze nyina ekirala kyenjagala okugamba bannaffe mulekeraawo okusiima n'okuwaana abantu nga leero bagenzi oyo alina ebirungi byabadde akola community eno naye community endowooza oba oli awo bannabyabufuzi muyambe ekitundu kya Nnyendo muyambe ekitundu kya Nnyendo ekisaawe kiikyo abagaga bazimba ezikalina babakuba emisolo enguudo zizo mulabe bwe zifaanana kati bulunde abantu abalimu ensa abakulakulana n'ebitundu byammwe nze sijja kwogera oba kibiina ki tetugenda kufaafagana mu Masaka muno omuntu yenna gwe balonda ne bamuteeka mu woofiisi eno abantu wansi babonaabona nange nyina ejje lyenna situdde kati Nnyendo tugamba tutya nti Nnyendo naye eri mu site nga kasasiro gwandigambye ali mu Nnyendo eka ne mu kibuga mwali abakambwe bwe bayogera nga bakyali ku ludda luli ne balooza bakyamu mutuyambe bannabyabufuzi endoolo muleke zikubiranga mu bibuga mujje mulabe ekiri mu Nnyendo eno omusolo guvaayo mungi abakolera mu kibuga Masaka bonna basula eno ne mudda eri nemubasolooza ne nemubasolooza naye kati mulabe Woodman waali mulabe oluguudo olutuleese naye abadde alina ettafaali lyagenda okwongerawa ekyo mbadde sinza butakyogera tujja balumba tubabuulire tuli mu biseera byakalulu ke tugendamu mbadde sigenda kubyogera oba kolansi kolansi ne bawataliiwo yo tractor okuyitaawo n'emikutu negibeerawo nze nabadde gulo nabadde ne muganda wa Woodman awo piki yakuva omwana awo bubi nnyo nze namututte ne mutwala mu ddwaliro n'abamu tebategedde bamudressinze ne mukolako buli kimu kyekimbesizaawo maama we yabadde ajje wano kati lwaki tubonaabona musaba bululu ebabonaabona n'ogenda ku kitundu nga n'ekizindaalo tekiriiko abantu bebeesonda so Woodman olese omukulu omunene fenga media fraternity mukulu suuno ono naye mumwebaze eno regimu yonna ffe bwe twatandika mirimu gya media fetwakola erinnya twaliryako ffe tetutoma sina wengenda nembula mitwalo 10 nga nsaba misabe seewola miki naye nga twatambulanga nabano ne bambaziira ono obuntu bulamu n'empisa bibyamuwanguza nejjo ebizibu byayitamu mwenna mwe mwamubeererawo so Woodman kyabadde abadde alina ekintu kyazimba naye nga singa yekka nze yaŋŋamba olunaku lwe naalaba nga batuwadde site naye nga Nnyendo ekibuga ne kiddawa naye yalaba bikyuse ne bagenda e Kasaka awatali mu site singa mufuna omukisa ne mulaba essomero eribadde eri kalina eri e Kasaka ng'omusanga asomba n'amazzi agazimba ekizimbe mu mmotoka ye ya Nowe ya bbulu omusanga ng'ali mu nsiko motoka yasisedda kati ebyeri mbadde mbimanyi musabire maama we bamulekwa abasobola okubayamba mubayambe naffe obuli awo tujja okukolaki twongeza amasomero mangi agali muno twandifudde wano nga buli mwana kumpa afunye basale nga buli mwana afunye basale so mutuukirize kino kiseera si bya bigambo si bya bufuzi alajja mu byobufuzi ng'onoonya kadaala nga tokulaakulanya abantu tujja kulumba era olutalo nze ndukulembedde oba nnyo mutambuzi
ekimu ku bisinza okumpa okundetera okuba nga mpulira bulungi kwe kusanga nga muganda wange Woodman eyansomesa nga abantu abayitirivu nga mmwe muzze ne mumuwerekera. Bannange mwebale nnyo kubeerawo. Nze Woodman yansomesa ebintu bino era yeyanyigiza omulimu guno ogw'okukola ku radio ne TV, era twasulanga awo omweyo ennyumba twasulirangamu bwereere nga tetusasula yadde 10, nga n'akasente ofunayo 1,200 n'omuwa n'agamba mulina okuba abakabi, temulina sente ne mulina okufuuka abakabi. So twasoma obudde buno nze control room producer wa TMTV. Ekyo nno kyamaanyi. So bannange ndi wano nga ntumiddwa woofiisi 2. Woofiisi esooka ya Office of the President era Senior Presidential Advisor omukyala Justin Nammere mukyala Nsubuga womanye mu B2B Masaka City eddoboozi ly'abatalina ddoboozi no eri abantu bonna bazze okuziika omwami MC Woodman. Omwaka buno bugamba nti omuwabuzi wa President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za Greater Masaka Honorable Justin Nammere Nsubuga wamu ne omwami we omwami Hamuza Kennedy Nsubuga bakungubagiza famire ya MC Woodman okufiirwa omuntu ow'omugaso ennyo ate ku myaka emito. Honorable Nammere n'omwami Mr. Nsubuga basuze wano mu Lumbe nga bakungubaga wamu ne famire era ndoza mwabalabye abasuze wano. Honorable Nammere Honorable Nammere yamati wakiri ngenda kuyambayo muwerere kubanga waliwo basala eziva mu Office of the President nebukuponi mbulira wano bwe mbavuddewo mugenda kujja abeetaaga obuyambi bwa basale musobole okuba nga mufuna ennamba ya Nammere Justin Nsubuga asobole okuba ate nga ayamba. So Honorable Nammere ayongeddeko n'agamba nti omukulu MC Woodman abaana bangi be yajja mu ghetto n'abayamba n'abayigiriza ng'obudde buno abamu beemuse ku radio ez'enjawulo, abamu ba presenter, abalala ba DJ, abalala bakola ku mativi ag'enjawulo. So oba oliawo MC Woodman tuviiriddwako omuntu ow'amaanyi ennyo akungubagiza n'emitwalo 10 egya cash. Akungubagiza n'emitwalo 10 era n'agamba nti mumulabiranga ddala olwobali nnyo olwobali ddala. Akasembayo bannaye kankayiseewo ka TMTV olwakadde ka TMTV abakozi ffenna twesonzesonze ne twekubakuba era naffe tukubagiza n'emitwalo 10. Bannange mwebale kujja kuwerekera MC Woodman. TMTV eri ku channel 232 genda ku StarTimes ojja tusangako channel 232 ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo. Nze Simple Gerald Uganda aka